Ababadde bukuyandoza banjulira abamu babuuza Nduga alimu ki. Omukazi yazze okunfuuwa ne mukwata ku mutwe ne zirinyirawo. Okitegedde tezaalinze kubanga amaanyi nga yina mu mubiri nga yina yensonga lwaki n'abanwanisa bateeka okwesiba bbiri. Nsobola okutega ne ngamba kati jjajja ne mbaako kyenkola okulaba nti ddala jjajja yaliwo oba ggwe weekubya mwenge. Kyovula ku stage era mutera obbagamba oyo mumuggyeewo si lubaale oyo Waragi ne bamugjawo ate abalubaale. Era bwe ngamba nti gusinze bakama bange musiibule tuve wano sola baleka ku stage bazzukulu kubavoola. Era olaba nga buli omu akola ki awanise. Ekyo nze nkikola mu Uganda okusiibula empewo ezo ne zigenda. Nze seekweka, nze siringa abo abayingira ekiro. Abayimbi bangi nga twasazeewo baswaza ne ba MP. Bw'oba oyagala omanya nti abantu basamize linda mu ssaawa y'akalulu obalabe mu masabo. Naye ekitawanya bannayuganda n'okugamba nti lubaale mubi agula endeku y'omwenge emu n'ateekamu n'5000 mu kibbo. N'abiteeka awo n'agenda asaba lubaale amuwe ssente n'amala emyaka 3 takomyewo kugabula. Kyokka yali ekyeggulo ekyenkye ekyemisana n'alya ne ka evening kati jjajjawo muwadde endeku emu ya 2000. Ogenzo oyagala akugabula ebintu bya myaka 4. Okitegeera? So kati nze nazze kuzza buwangwa ku ntiko sazze kulwana n'abasawo kuba mulimu abatuufu n'abatali. Sazze kulwana n'amadiini. Nze njagala munnaddiini asabe Yesu we nga tavumirira bwakabaka bwa Buganda, nga tavumirira buwangwa na nnono, nga tavoola buwangwa bwaffe. Kuba ne mu kika gwe bw'ogamba nalokoka saagala bya kika si gwe ali mu kika wekka. Genda mu kkanisa leka banno ebyekika bireke. Lwaki oyo kyessabo nga si gwe walizimba? Gwe genda olokoke bibya kika kireke. Kusamira empewo tekitegeeza kuŋŋaanya kika. Nze nsamira, nze natandika okwenoonyeza lubaale wange nga ne famire yange temanyi. Eriyo n'abaŋŋamba oyo Saitwani agenze mu by'ennono. Nembabuuza bwe mbanga ndi Saitwani amasabo gakola ki ku kiggwe waffe Naggalamu. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amassuuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro. Oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuwulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwe bali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Omulungi atulaba tuli Masaka ku lusozi waggulu empewo zitufuuwako naye ngera tuli ne bayita emisaali wano kati ate nze zinfuuyira ddala kuba jjajjange agalamidde awo Kinoni mu Nnyendo ate yazaala jjajja azaala kitange kati ate azaala kitange agalamidde wali Kyamabaale Masaka awo. Ndi mwana wa wano wano empewo zonna zaasiima emisambwa gyatula meeting egigaa gwe tukuwadde gera okole. Kale tuli ne Nduga Bamweyana yali Hassan Nduga ya kituufu kali oyogedde Oluganda. Ebintu bino bitwalanga bibiri kati jjajja w'abaana ate kabona. Omanyi kabona mu nnono abamusomesa kye twandiise pasito oba abasumba ababuulizi. Kyetulaba kyokola kati gy'okirayo nkola naye nga nze sibuulira bubuulizi oba busomesa mponya nvumula lwakuba nti sinnaggulawo kiggwa kituufu ndi mu kukizimba. Naye budde bwonna nja kugiranga mbayite mulabe embuto zivuge tutandike abazzukulu bajje bawone. Tutandikire ku bivulu byokola ennaku zino. Tulaba abantu ogenda okuvayo nga bonna bakuŋŋaanya obakwata ku mitwe obasuula. Omanyi amanyi wagajjeewa gwe ng'omuntu tosobola kwezuula naye Katonda bw'akuwa omukisa ne weezuula n'okola ekyo ky'olina okukola osobola okukola byenkola. Lwaki nze ebbanga lye namala ewaffe basiraamu nakula nsoma eddiini y'Ekisiraamu ngenze mbalokole bampeeredde ensomye eyampromotinga yiga mulokole enjiri baagibuuliranga naye nze baasomesanga ku njiri yaabwe bagala okoka biki naye nga nze njina mu nze kyempulira nga ne bwe bagamba ssaba nga ntandika kweyayuuya
otulo okujja nga byensaba sibitegeera naye kasita nazuula nenzira ku bajjajjange buli omu ambuuza wakikola ati abamu bamanyi nti South Africa najjayo eddogo naye siina ddogo bukyanga okomawo tulaba ebirungo byongeddemu kati kakati bino mbikola lwa nsonga ssatu bwe abantu bajja ne baagala okuzanyira mu linnya lyange we nayimbira ttaamu egenda ne baagala okusuula erinnya lyange nga bakozesa akakodyo muzeeyi akwetaaga tukututtemu NRM kati bwe baatuukayo bo olukulagayo ekifaananyi kyo nga bajja eno nga bagamba muzeeyi oyo ffe tumutegeerera kati kyovula abasooka kuntega bitureka ebyesimanyi ngendo bituukamu nga mawulire gakutte abantu ne balowooza nalya ssente kati bwe nakomawo bo ne bazirya amawulire galaga eri mu bakulu nti nafuna ki ssente kyovula nayimba muzeeyi wumula nenyimba kaguto omulembe omukuta nenyimba kaguto onvumizza okulaga abawagizi bange nti bye mumpaayira si biki tewali kati bwe nagenda e South Africa bo baali bamanyi Nduga agudde ne mbagamba mwatuulira kabina omutwe mwaguleka bweru okitegeera nga bamanyi ngudde era nga bagamba olumba olwo tuluwonye mu kuyimba naye baali tebategeera nti gwe baliko sinze nnyimba ndiko empewo ndiko buli kimu amayembe emizimu egimpa byenkola ate ne Katonda bwe bansibe era navaayo kuba bajjajja bange bakola ate abanzijayo era tebaali bo bawagizi bange kitegeeza abawagizi baali bategedde amazima ne bajja mu kkomera nentuuka e Uganda naye lwe nadda nayagala okubalaga nti nga bwe natandika bintu bizibu nga temumanyi nakati nteeka okuba ow'amaanyi okutuukiriza ebirooto byange. South Africa nali ngenze kupawamu nga covid afuuse covid ngalinga gwe baakolera e Uganda. Ate bagamba wali ogenze kuggulawo ssabiro kukola busango. Nali sisobola kuggulawo lyeri nga wano sinnaggulawo nsooka kujja lubaale wange ku ttale ne mmuteeka mu nzimbe ne ndyoka ngenda ate okukola amatabi. Osobola okukola ettabi e South Africa mb'okozeyo ekkanisa nga Uganda toyinaayo. Eriyo abalwadde naye abagezi bagenda ne bayiiya abatamanyi abatalina mpewo n'abayina bagenda ne bayiiya naye olw'okuba nti abaana ekibasibayo ne batakola bintu mu Uganda nti eri ononayo akasente ogenda otuuka e Uganda nga ssente zozze nazo nnyingi nga wano omusolo gusinga byogenda okukola ssente amaanyi kati n'owunzika nga olina kubeera eri naye nze olw'okuba future yange yali wano nina okukola embuga nina okuyimbira abantu kwe kukomawo ngenda kukola kalenda nga 6 Kasangati nyina Masaka Maria Furo Kyotera Lyantonde Lukaya bwe nzivaamu ngenda kuggulawo mbuga kutongoza mbuga yange andi emisambwa girina okungabula girina okuleeta abawagizi ab'obuwangwa n'ennono balina okuyimuka kubanga byenkola bitumbula mannya g'abajjajjange na buwangwa na nnono zitumbula buwangwa na nnono n'obwakabaka okudda ku ntikko lwaki tosobola kugamba nti awangale maaso moogi ng'ate oyo kyebyobuwangwa ate abaana awangaalira ku ki nze kye bayita ennono tekitegeeza kwambala lubugo na kusamira kuba ffe tetuli basamize bajjajjaffe be bayita abasamize ffe tuli bazzukulu baabwe emyoyo egyo ekigituyisa ne gitulinnya ku mitwe kujja kumalawo emize emibi eddogo embeera y'obwavu gundi ampalana emize egyo kyovulaba empisa ze bayita ennungi zo tebazimalaawo tumalawo mize kye bayita emissamize kakati obuwangwa n'ennono muliku ennyambala mu by'okusoma mu buli kimu so si mu kugenda mu ssabo mukka kuba ne woba osabira wa bugembe tosobola kutambula ng'empale y'omunda eri bweru n'olowooza nti enkya n'ogamba nti kabaka gunde gwoba oyonoonya Obuganda kati tulina okudda ku nnono mu nnyambala mu mpisa mu kumanyigana mu bika mu buli kimu tuleke kwefuula Bawarabu oba Bayudaaya ng'ate tuli Baganda tudde ku nnono n'Abanyankole engeri gy'okolamu ekintu kyo ng'okikola nga basumba wayozeza mu basumba saayozeza basumba be bayoza mu ffe gwe ekkanisa ziwera 5,000 mu Uganda naye lwaki ez'ebyamagero ziriko nnya kyogamba bokka Yesu baayagala oba Katonda kitegeeza bakozesa amaanyi g'obuwangwa n'ennono naye erinnya wali ku kyaki bateekako Yesu hospital kanisa ya Yesu naye ng'amaanyi agawonya ag'abakulu era wano nga wakutte ejjembe n'ogamba lino ddagala lisisimula mayembe buli eyaliwanga mu kyaki anti osobola okusanga abasumba be basoose ku ttaka okuvunama sonyiwe n'afuuka mu tusonyiwe andi kati ne bwenkuwa abasumba babaddewo Birebowa Munaggana yali musumba akola ebyamagero kyogamba gwosinga Abanaggana okumanya ebyobuwangwa n'ennono TB Joshua Nigeria yabadde ow'amaanyi yafa n'olunaku lwe yafa yabagamba ngenda era n'abasiibula yaliko emyoyo egimubuulira
kati ebyo ezo kampuni ezitandikibwawo nga zikola ssente naye nga zisomesa bantu kyova olaba nti mu bazungu bw'okola ekkanisa oba omuzikiti n'otandika n'oweza abantu 30 oba 40 gavumenti etandika okukusasula lwaki nti oba obawonyeza ababbi bamalaaya baki otegedde oba okwasa empisa ekitali mu Uganda kati nze nsomesa abantu badde mu mpisa mu nnyambala mubategeere obuwangwa bwabwe baagale ensi yaabwe otegedde ne bino bye tugamba nti tukyusa gavumenti eriko tugenda gikyusa tutya nga tetwagala nsi yaffe sooka weeyagala olyoka oyagala ensi yo otegedde mu kukyusa gavumenti tulina kudda ku nnono mu kuwanga wakabaka okubeerawo tulina kudda ku nnono okutegeera Katonda tulina kumusaba nga tuyita mu nnimi zaffe kyova olaba Bayibuli egamba nti bwe muliyimba ne musaakaanya ne mukuba eŋŋoma omwoyo omutukuvu alikka ku mitwe gyammwe n'ayogera ne mulyogera ennimi ezaki ez'enjawulo bo bwe bawulira ennimi balowooza bino yandarabanda yababababa bye batategeera naye so baali bategeeza nti bwe muyimba ne musaakanya ne musinza emyoyo egyo egikka be muyita bajjajjammwe emisambo oba amayembo oba emizimu bwe gukka omusogo ayogera lusogo munyankole luganda z'ennimi ez'enjawulo Bayibuli zebeeyogerako kyova olaba n'emisambo okulinnya ku mutwe tumala kuyimba ne tusinza nga 5 Ogw'omunaana ndi ku kalende Makindye tudde ku nnono concert siize mu byabufuzi sikyayagala kuddamu ebyo nyimba nga bawulira oluyimba tebandyaza amanya wabula baali basudde erinnya lyange nze sibabanja kuba baali tebampita wabula erinnya lyange lyemba nenyanze Museveni okuyimba nti nakukwata mu ngalo nembonaabona abankuntuusako kukwata mu ngalo nali mmanyi nti ng'abaana bwe basanyuka nga balabye pulezidenti teri atamwagala mmulabako naye kyambuukako kulanga ate mbonaabona ku lulwe osegedde ate naye n'atavaayo kusituka kyova olaba neŋŋamba naye emisambwa gimumanyi amayembe abalongo bakumanyi oyo musajja amanyi obuwangwa n'ennono ne bw'obanga ddala okufuga ensi eno nga woolina we wali ofukamidde n'ogabula lubaale nkiddamu pulezidenti Museveni mu kufuga Uganda eno boyina we wali ofukamidde embuga oba ya Bamweyana oba ya Ddongo oba ya Lubowa n'ogabula empewo n'ozisaba okuwa omukisa oteekwa okusasulira ekyo obulumi bw'empiseemu anti Lubaale yajja omumusasula bajjajja be bajja omunyiga anti Lubaale bamuyita bwendikutta ndikwata mulala akanyoomonyomo saayozezza ennyimba zaffe kuva ku bajjajjaffe kati ku basumba abaliwo kuliko eyaluleeta jjajja wange gwe luyimba lwange osegedde waggulu bajjajja tubazimusa oba n'ogamba wali jjajjange Yesu linnya mwakopa ebitabo ebitali byammwe ebbaluwa eri mu Bayibuli ziri 3 mulimu ey'Abakoliso Abaleevi n'Abagalatiya temulimu y'Abaganda wadde Abasoga osegedde kakati nze ennyimba ezo gwe ddira ewali Yesu teekawo jjajja olaba akuvunaana eyaluwandiika y'abajja kakati tugenda kugamba bwe tuti kakati layini gye ngenda obbawo eri bweti tudde ku nnono tuve mu by'Abazungu tubuzaabuzanga ng'ebyaffe bibula mundeke ennyombe sikyalina akatiibwa mu make wange neeza sabbuuni zaagaana eyali ow'olukumi wa mutwalo kati sikyalina na za fiizi y'abaana batembeeya mirondo saako masiki ke kayimba akapya bakayise ebbeeyi erinnye tugende kalenda nga 5 nga 6 mukono nga 7 Kasangati kwa Afronika ate nga 11 Lukaya 12 Lyantonde 13 Kyotera 14 Masaka wengendo kukikubira tudde ku nnono abayimbi bangi nnyo wali jajja wali baamu wali Lubowa wali mukasa w'ennyanja wali jajja n'ebirala mbagala nnyo mwebale okumpakira bw'osamira ofuna ebirungi kyovula amugamba naluga nze saaloga nasamira yovula erinnya ndirina bulamu bukyuse neeyagala kati mutandise okunyiiza nakano kankayiseewo gwe wenna agenda nteeka ku kipande simanya gadaga agabudde simanya ani agabudde ebyo ebyefakini ebyo nze bafide nzimanyi nze nga neyange yannemye okuza nze sibimanyi nze mundeke nyimbe kali mwali munsudde mwononya erinnya lyange muwoza mwampasere temwazimpa kati nfunye kalembereza obwana bwange buzze ku ssomero ntandise okulya ku kasente nyiridde nyini munyiiga kati mutandise okunteeka gapande gammwe mwana mmwe nja balogano amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini
bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.